No, mbeera ya kubonaabona. Olugano gansanze nyina gye nabadde eyo. Nabadde kuwalawalako. Aye nabadde nakamala okwogana ne mukulu Mesach. Naye lwagize ne bambikira immediately. Kibi nnyo naye nga tubadde tumanyi maama abadde mugonvugonvu mukosefukofusefu. Naye nga tulina kyakola. Ffe Abakristaayo tugamba nti Mukama yakuwa teyakola ki? Yajjawo mpozi n'abasiraamu bagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kati Mesach right now mu Luganda oyinza omuyita nti afuuse enfunza. Abadde addukirako ye maama nga tataddewo. Kati oyinza mugamba bigambo ki? Kyenyinza omugamba muganda wange kuba Mesach si mukwano gwange, muganda wange, mukulu wange, mukwano gwange. Kyenyinza omugamba nti eno embeera ebaddewo kuba mukuffe. Maama gwe tubadde tusigazaawo ye maama we. Abadde atukansolinga, abadde atubeererawo mu mbeera yonna nti guddukirako nga maama. Si yekka yamazizaawo, ffenna tumazizaawo. Naye Mukama Katonda amugumye. Ate kyenyinza omugamba nti ffe Baganda be bwetuli. Ne Mukama Katonda nyinza gamba nti maama amusabire busabizi, amuteerenga emmisa okumuwerekeza emirembe. Omuntu ayinza okugamba nti mwaveeyo mu Golden Band naye akira kulabye wano nga wooli. Kiraga kyekyo. Kino kiraga omukwano. Golden Band teyaggwawo nga Golden Band. Golden Band kyali kibiina. Naye ffe tuli bantu. Ate abantu Golden Band yeffe. Kitegeeza teyaggwawo. Bw'olaba wano Kusasiira n'olaba Mesach n'olaba Mayinja n'olaba ani yenna Golden eba eweddeyo. Kibiina kye twasalawo ne tugamba katuwummulemu ng'abantu naye nga Oluganda terwaggwawo. Era mbadde nga munsanga wa Mesach. Mesach mumula mu bintu byange batata wange bwe nafiirwa yaliyo. So temuyinza gamba nti no Golden Band yaggwawo. Golden Band yeffe era tuli bumu. Sina Golden Band yokka wamu ne Eagles Production. Ne bamemba abalala mujja balaba bajja kubaawo wano nga bazze okukungubaga. Yesebo. Kuba yimbi abasoose okudduka okujja leero nga tumanyi nti okuziika kwa nkya. Ate nawe walinako okufiirwa recently abamu ne batalabika. Kyenyinza okugamba nti nze abamu bajja bwe mutaalaba kuba si bannamawulire bonna nti mwenna mwaliyo ne Mesach kinkakatako. Aye naye kyali kimukakatako. Wange yaliyo, tata wange yaliyo. Ate gwe si musango. Naye kibadde kinkakatako kuba nti ndi wano ndi waka. Kuba nti sikyaddewo leero. Bwe tuba mu kunyolwa kuno kubayita obumu. Wano wa maama bwe tubadde waka. Kati kibadde kinkakatako kuba nti mbeerawo. Kuba tosuubira kufuna nze kizibu Mesach n'atabaawo. Yesebo. Reaction y'omugenzi teyali ffenna yatuwagira ng'abamu kubanga twali Baganda ba mutabani we nga tukutte ekkubo lye limu. So nga kitukakata nga maama abadde nga tubeerawo nga tukansolinga mu mbeera yonna ebadde etuwabya nga tubadde tusesetuka nga tuva ku kkubo n'atutuuza nga Baganda be. Era ne mabegakawo yatutuuzaako ng'omuntu nga ye ng'abaana. Kogamba maama waffe ffe tumunywereddwa nga ye kubanga ekkubo lye teryali libi mu lugendo lwaffe olw'okuyimba. Yatugambanga ebigambo ebizzaamu amaanyi. Essaawa eno ng'ejja tuli mu mbeera y'okuba nti tuli mu kunyolwa tetuli kubya music. Eyo ensonga mbadde saaga tugyogereko n'ekyenyinza okugamba nti ffe nga Golden Band ng'ekibiina kya Golden Band. Bw'olaba Golden Band olaba Mesach, olaba Golden Band olaba Kusasiira, olaba Golden Band olaba Mayinja, olaba abalala, bw'olaba Eagles Production najjo Fulutayo, olaba n'abalala. Nja kuba nga njogerako ekyo kubanga tusaana tuli mu kyakunyolwa tufiiddwa maama waffe kyamezi tujja kukyogerako lala. Maama okusinga mujjukira nnyo mu mbeera gye tubaddemu naye naddala mu biseera bya concert ya muganda waffe Mesach nga talina concert gyabaddewo nga taliiwo okulwa mutabani we. Nga omanyi abazadde baffe balina otubeerawo mu mbeera yonna. Era maama abadde muntu mulungi nga wa mutabani we omukisa. Naffe wamu abadde bakola naye oba bakola naye kuba nti atwagaliza emikisa n'emirembe. kitegeeza ati
kitegeeza kikulu nnyo abayimba okubeera nga tuli bumu tubeera nga tetwesudde gwe mukwano guyinza okukuuma industry yaffe okuba nti eyimiriddewo lubumu bwe tunabeera nga tusaasaana bwe tuti industry tuba tugiwa ensi naye bwe tunabeera nga tuli bumu kiwa amaanyi kiwa obuvumu n'omulala yandibadde agamba nti sijja kuyingira mu kuyimba kimuwa obuvumu kuba nti asobola okuyingira industry kuba nti tuba bumu kubanga music ffenna kitugatta music ffenna tuba artist yeseba obwogezi tebulina kubanga bagamba obumu bwe buki gemaanyi kakati bwe tubeera nga tufeera tuli wamu kiba kisobola okukola ekintu ekyamaanyi nga tuli bumu tekiyinza kubanga kitaataaganya industry nange neyagese